ez'enkulaakulana. Ennaku zino tugamba abantu mu Buganda buli omu abeeko ekintu kyakola mwajja ssente. Tewaliiwo kintu kimalako muntu ddembe lye oluusi n'okumuswaza ng'okubeera mu mbeera nga tolina kyokola kiyingiza ssente. Mumanyi tugamba abantu okulima emmwanyi n'amatooke, tugamba abantu okulunda, tugamba abantu okusuubula. Kati omulimu gwonna abantu emirimu gye bakola bwe gikula kyetaagisa ate okwongeramu ssente. Teri muntu akola mirimu nga ssente zakozesa zimumala. Era waliwo n'abalimi bangi abeetaaga okugenda mu bbanka. Tugambe bw'ogaziya ennimiro ey'emmwanyi n'ova kuyiika 5 n'ogenda kuyiika 10 n'ogenda kuyiika 2, ekiseera kituuka nga weetaaga ssente, ng'olina okubaako bbanka ekuwa ssente. Mulaba tulina abantu bangi nnyo mu Pewosa balina emirimu mingi gye bakola. Obuyiiya obw'engeri ng'eyo oli ne bw'aba aluka bulusi bukomo, waliwo abaluka obukomo, waliwo abaluka obw'okumatu. Ekiseera bw'ogenda okula oyinza okwetaaga ssente. Kati kyetuvudde tukyaza bano abeekopa basobola okutuuka ku ntegeeragana n'abantu abakola emirimu ne bafuna ssente okutambuza emirimu gyabwe. Era tukubiriza abantu naddala abo abalina emirimu gye bakola baleme kutya bbanka. Bbanka si zaaba bagagga ng'abantu abamu bwe balowooza. Bbanka ekusobozesa okutuuka ku kyoyagala mu mbeerayo. Kale abantu abakola tugambe abatereka mu Pewosa, abatereka mu Ssubiro za Mbogo Sacco wano mu Masengere, Buladde Financial Services, balina emirimu gyabwe mingi gye bakola. Luli mwalaba abavuka banneekolera gyange bajja ne bajjuza wano olujja wano, bamakanika, abookya ebyuma, ababumbi, abasizi b'ebifaananyi. Emirimu egyo okukula gyetaaga ssente, naye ssente zinaavaawo. Bano abawola ssente ba mbuzi nte, mulina obbeegendereza. Mbuzi nte ye muntu gw'owola embuzi nga naye ayagala nte. Kubanga amagoba basaba mangi nnyo ate mu bbanga ttono. Lwaki toyitako mu bbanga? Abantu bagenda ne batyayo naye nga batiirayo bwereere. Awo nno kyekiba tuleesezza, era tusuubira tugenda kunyweza enkolagana na bbanka eno. Nabe ewedde tujja gibabuulira, naye nga nsanyusa okubalaba era ndowooza muli watuufu, kubanga emirimu egy'obusuubuzi gye mukola egikwata ku by'ensimbi giri wano mu Bwakabaka bwa Buganda okusinga awalala wonna mu Buganda. N'olwekyo tulowooza nti nammwe mujja kuganyula, naffe tubaganyulemu. Nsanyusa nnyo okubalaba, mbeebaziza n'ebirabo bino emundeetedde. Ow'ekibuga asanyukira yeetisse. Ate tetubeetaaga kubeera minimum balance oba monthly fees ebina tubijjawo ne tubasobozesa okuba nti ssente zaabwe basobola ozikozesa ate nga nezoba batuggyeko okuteeka mu bizinesi zaabwe teziri expensive. Basobola okusasula paaka mpolampola. Ekirala kye tubakolera abamu oluusi tebabeera naawe. Let's say audited account. Tutunula bizinesi yeefaanana etya? Obadde okola otya? Obadde obankinga wa? Statement yetunula etya? Netutuula nawe netukola kino tuteteeka enkola tusobola okuki okusapootinga. Abamu abalina contract bagenda okusaplayinga ebintu. So abalina contract kyetukola tugamba okay, contract yeefaanana etya? Katujje tukuwe ssente osobole okusaplayinga, bw'omala okusaplayinga okumira oba kusasula ojja okusasula. So tutuula wansi nabo ne tutegeera bizinesi efaanana etya, yeetaaga ki, ne tusobola okuwa tailored solutions. Ekitiibwa ky'obuvunaanyizibwa nkulira corporate and investment management gyensibira department eyo amanya ganze. Kati mpise ne bannange omu akulira commercial banking, commercial ekabaringa ne SMEs
ne basooka okwayataza abantu kinoma abalwanira bizinesi zaabwe. So mpise naye ono naye atunulira bizinesi z'abantu n'atunula n'omuntu nga basobola okukola ki okutema empendenge gyasobola okukola ki okuyambibwamu okukulaakulanya bizinesi netwalibwa ku